wooma nga gwe bagikuze nga gwopakasiza. Gwe nawe sooka omuwulire emmere wooma etya nga tokola. Omukyala n'akuwa ekifi ky'ennyama, n'akuwa enkoko. Osooka n'obeeraawo n'ogenda Katonda ngenda ennyama evuddewa. Ako be kaba tikakyakulimu oba wafa. N'abatali bakika kyabatya ne bwe bakuyita nga tona bwe bayita. Ebintu byatabuka abantu balina kyava ku ttima kati gwafuuka kutima. Oyanjula oli nakuba mu kooti. Nga tebina bwe bikwatirako n'agamba amayembe gakulemeddwa kankutwale mu kooti. Buli gwolaba akulemerako n'akutwala kulevedde akaba asoose kuluga. Bw'aloga n'ebigaana nga gandooza kankole kino. Olina okuyimirira ne weesima n'oyambala engatto zo. Malayika kyekigambo kyeyagamba Peetero, weesibe oyambala engatto zo. Amakulu gaakyo babadde bakusiridde wano. Yambala engatto zo ddeyo mu njiri. Yambala engatto zo ddeyo mu mirimu gyo. Tokkiriza sitaani kujjamu ngatto. Kinamira akulirazi. Tokkiriza sitaani kujjamu ngatto. Ya bw'oba mukyala mu maka oteekwa kuba mukyala mu ngatto zo. Bw'oba mwami mu maka oteekwa kuba mwami mu ngatto zo. Bw'oba mukulu mu kampuni oteekwa kuba mukulu mu ngatto zo. Omanyi nti osobola okuba nga olina ekifo mu kampuni naye ng'abakozi bakuzalawa. Omanyi nti osobola okuba nga gwe nanyini bizinesi naye ng'omukozi akuzalawa. Akulaga twana kyamukola. Engatto zo nga ziregeya. Kale kasinge nga zaavaamu obanga bajjamu emu. Engatto zo ng'omwami gwe provider. Njagala abantu abakooye Mukama yabantumye. Bassebo ne bannyabo. Oba kino kyengenda okwogera munakyagala naye ate nze saze ku entertaininga. Emmere y'abakazi tewooma. Emmere y'abakyala tewooma munaaka. Bw'etandika okuwoomera oba oyonoonese sitaani aba akwonoonedde ddala. Emmere wooma nga guba gikuze. Mwebase. Emmere wooma nga guba gikuze nga gwopakasiza. Gwe nawe sooka omuwulire emmere wooma etya nga tokola. Omukyala n'akuwa ekifi ky'ennyama, n'akuwa enkoko. Osooka n'obeeraawo n'ogenda Katonda ngenda ennyama evuddewa. Ako be kaba tikakyakulimu oba wafa. Omukyala n'asoosotola enkoko nga si lwagikula. Engatto zo kinabire ne banti engatto zo. Abakyala abaliisa awaka si mmwe muteekwa okuliisa ewaka. Muliisaawo nga baani. Naye sitaani ajooga n'aggyamu omusajja ekyambalo kye, n'aggyamu omusajja engatto ze. Omusajja n'atandika okulya n'asaba n'okukyusa ku nva. Mukyala ennaku zino tulidde nnyo kawo. Toyinaamu okyuseeko. Ennaku zino mukyala tulidde nnyo ekijanjaalo. Bw'oba ofunye Mukama bw'aba akuwadde tukyuseemu. Yiiya ng'omukazi mwayiyiza mugaani. Kati ndowooza ne bwenziramu mubitegedde. Ngambira ne bantemeri omukazi tewooma. Kigamba abantu nga bana. Emmere y'omukazi tewooma, enju y'omukazi tenyuma. Bannange, emmotoka y'omukazi obeera mulinga olinga kinaakani.
olinga kidole ekyo manya abakazi bagula emmotoka n'atuuza muno kitedi beya naye n'atuula eno kati emmotoka gy'otayinaako ssente omukazi n'atuuka okubanga yakusaasira bamuba mugenda mu supermarket n'asooka azikuwa mpola mpola n'oziteeka mu nsawo gye mugenzi oberenga yegwagula ekyo oba oli comfortable nakyo wafa bw'oba oli comfortable n'omukazi okusooseka mu ssente ogula ebintu ng'ofuna ekitiibwa ekitiibwa tetukifuna mu balabi nkifuna wano ku mukyala wange yennyini wadde abasigadde balowooza ssente zange naye nze n'omukyala nga tukimanyi nti ssente si zange bazinteeka mu buteesi mba nafa kisobokera ddala omulimu okukugwako kisobokera ddala okumala akaseera nga tolina mulimu naye tofiisanga omubiri gwo tofiisanga omwoyo gwo tofiisanga bulumi obulumi obubeerawo mukuba nti emmotoka siiyo ennyumba si gwogisasula emmere si gwogigula n'otandikawo n'okugejja ng'ogejja biki enjiri ndowooza mugiwulidde bwenja okubeera enzibu eyo ndeeta enjiri bagiyita weesibe oyambale engatto zo eŋŋambira omwami weeka eyo nti musumba Bujingo aleeta enjiri bagiyita weesibe oyambale engatto zo obeeri ategera ekyeŋŋamba gwolooza kinyuma okubanga oli bweru landira olinajja n'odduka mu nyumba n'ogamba omukazi nti omusajja agenda tufulumya mu nyumba ng'omukazi yasasula landira oli n'omulengere bweru n'odduka n'omubuuza mami waafunyeewo mujja bamamisa nnyo mami waafunyeewo nengerera oluusi nga landira oli atambula bibye weesibe wangi weesibe oyambale engatto zo siba mu kibuga ng'otambula mukamana anaakusaasirira eyo naye weesibe oyambale engatto zo katonda takutumira malayika akole ebibyo katonda akutumira malayika akusumula oddemu oyambale engatto zo akitegedde musajja mukulu ddala okitegedde bulungi zino zange kale nze kaneesibe nyambale engatto zange yirwaki sizimuwera ddala nsasuddeko ku kyenyanja kyenkya susale makulu zitereke ate ojja kumpa accountability tolina bw'obuuza mukazi nti akuwa accountability ku ssente z'otaakoze weesibe oyambale engatto zo weesibe oyambale engatto zo njogera ng'omusajja wa Katonda bino si bigambo bugambo waliwo Katonda omuntu gwayambaza ekyambalo kye gwayambaza engatto ze akikuddiza ekikyo zikubira waggulu mu linnya erya Yesu government cannot give life and it cannot stop someone to die gweyagala ennyo oba gavana wa banka oba ani ebiseera bwe bituuka ebyokufa however much gavumenti yebeefuga ssente zonna tesobola mugaana kufa bibiri byokka gavumenti byetasobola tetonda muntu ate tegaana muntu waayo okufa ebisigadde byonna ebisobola nga mwe mulina okugaggawaza n'okukwavuwaza nti era okugaggawaza nasobola okukwavuwaza gavumenti ogisirikirako amanyo n'ekwavuwaza mu lunaku olwo n'ofuna n'ebirwadde by'obadde tolina pressure sukaali biki oba oliawo nga bagamba tubeera bazikutte ibibazo ebyeggadde wedduuka kugira kuti nti wooteri babagambye bafulume bonna n'oga nti waawo n'ogweri ne baga nti ali mu international bamubulusiza tosiriwaliranga ku gavumenti era nze mbasaasira abeewagaawaga bw'obanga tojagala sirika ejja genda tewali kitandika nekitakoma kiŋambira akulirayo
bw'obanga gavumenti tojagala kola emirimu gyo sirikira ddala ejja genda terikitandika wano wansi w'enjuba Katonda yekka atakoma ebisigale byonna bikoma